Tandika n'endowooza zammwe ze mba mutadde ku mulamwa gwe tuba twataddeyo ng'olwaliro tukubuuza nti olowooza kiki ekirina okukolebwa okutereeza eby'entambula y'oku mazzi. Entambula y'oku mazzi buli kaseera neefuna ebizibu, entalo zibaawo, obubenje bubaawo, naye tusaba ndowooza y'olwaliro gw'oteesa olabe otubuulire kiki ekiyinza okukolebwa. Tutandise ne Henry Lukonge ava ku mukutu gwaffe ogwa Facebook agamba buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuteekawo ebidyeri eby'omulembe ebyo ebikaddiye n'ebijjawo kubanga obusobozi obukikola ebulina. Henry bale kuteesa bw'otyo. Kyambadde Pasco ava ku mukutu gwaffe ogwa Facebook agambye amaanyi gateekebwe ku bavubi amaanyi agateekebwa ku bavubi ge gamu agalina okukozesebwa mu kuwa abeeyambisa ennyanja obuweereza obulungi. Ndowooza ogamba amaanyi agateekebwa mu nvuba embi oba mu buvubi ge gamu agalina ate okukozesebwa okusobola okuyambako okumalawo ekizibu kino. Hardboy Lule Simon Peter agamba nze Lule Simon Peter ekitemo ku Metro Junior School. Nze ndowooza gavumenti erina okukendeeza ku musolo oguggyibwa ku life jackets awangaale omwana wa Muteesa. Webale nnyo okugobereranga enteekateeka zonna eza Terefayina. Facebook kwe tukyali Ron LS Transport Services n'ebirala byonna nga waabiwandiiseeko. Olwaliro ateeseza agamba balekerewo okutikka amaato akabindo ate n'abasaabalira ku maato gano oba ku nnyanja bambale obujaketi okukuuma obulamu. Mwebale nnyo okutuweereza BBS Terefayina, nawe weebale nnyo okugoberera enteekateeka zonna. Ate ku mukutu ogwa X abaayo omuteeseza bwe muti. Nduga Shaban agamba kukendeeza ku musolo oguggyibwa ku bintu ebikozesebwa ku mazzi waakiri nga buli musaabaze w'oku mazzi asobola okubigula. Ndikijja bwemi mu Masaka City Ssaabasajja Kabaka awangaale batulabire nnyo bannabuddu. Nduga batulabire nnyo bw'olaba nabo Terefayina. Beka agamba it is possible to build a bridge connecting mainland to Kalangaland, some nearby islands. It yes sounds insane, but such roads exist. Not forgetting our water is a bit shallow compared to other places where water roads are built. Kali ye bwati bwateeseza agamba kisobokera ddala okuzimba olutindo olugatta okuva ku nnyanja paka ku lukalu nga mu bitundu ebirala wekikoleddwa. Kawoya John Bosco agamba gavumenti eyongere okuleeta ebidyeri ebiwerako wamu n'okutandika okulowooza ku mmeeri okuzireeta. Nze Kawoya John ku ssaza Masaka City. Bw'olaba nabo Terefayina bagambe tubatumidde nnyo. Philip Apple Ekibebi agamba government must introduce water life insurance policy for the citizens of Uganda and also make life jackets for the travellers compulsory. Ye bwati bwateeseza okuteeka obujaketi bubeere nga buteekeddwa okuba nga bwabuwaze eri abo batambula ate n'okuleetawo ensuwa ekwata n'ensonga ezikwata ku mazzi. Mubale nnyo okuteesa musigale nga mukyateesa. Olwakadde tugenda koma kwabo naye mwenna abakyateesa tubeebaza.